ku Megatron Koli subscribinga likinga kuramawulire agesigika mwasibye mutya mugamba mtyana mukasa waneno ndine honorable Pasina baba ita ba honorable aberosi Mozobe bano be batukabe bafune mitwale emeka Oli yali agambye mitwalo mukaaga mpozi tutambula n'abalalu Mwina n'abalalu bembera ngalu yatukamba nti mbobwero simufuna emitwalo mukaaga anti kati fete tugendayo okufuna ssente kuba tugenze tuyinamu kati namukazanze sigenzeeyo okunoonya mmotoka kuba I've driven cars nga nerowooza bwerowoozo baleero nvuga ekyo ate nze nina omuze mubi nvuga mu mwaka gumu ogumu ekitundu ebiri nga nkyusa okitegeera otegeera so ndi Lubaga parish nesimbawo dda singenda kwesimba era okubula kuno kwonna ndi mu kalulu tubadde tutegeka bululu bw'abavubuka nze I was, I think, among the first maybe 100 people or first 50 maybe, I think. The very first week we byatandikanga actually the very day. I picked my forms, I returned them on the third day. So byonna nabizaayo dda. So kakati mulimu guli eri bannanga bakama bange aba Electoral Commission yaffe mu National Unity Platform ogamba ddala nti omuntu ono Pacheto Harriet asiimu yagwanidde okubanga afuna kaadi eno kubanga ekisookera ddala ndi mwesimbu ate I think I've done my best as omuntu w'enkyukakyuka nti sibadde eno neeri I've shown my position era kyekyanzija mu mawulire. Kati nga tetunagenda eri baba ku makadi osobola okujjanga independent okola ki okwesimbawo lwaki nzijanga independent because I think we have rules tulina amateeka agatufuga. Yes. So we abide with the mateeka because I think if it I think it's genuine kubanga bwe kibeera nga kiri genuine nga nawe ensonga bazikuwadde I think okitegeera if there's a very good candidate waliyo naye candidate gwolaba nogaa naye ono adde mwesimbyeko kati gwe bagambye mwai Museveni bw'abeerayo tabeerayo naga akaana bantu bo bakayita kaana kavubuka kakyo kitegeera kati yakala naye okitegeera kati ayina engeri ye gyamulabamu neera His Excellency Robert amuzoganya era bw'abeereyo ndowooza waliyo lwagugumuka nga aloota okitegeera yamufuukira kirooto kyantiisa so waliyo candidate naawe gw'olaba n'ogamba I think ono kamulekere kino. Kati ku nsonga z'ekibiina kyammwe full figure yavuddeyo n'agamba nti bannange Nambooze amukooye mukono amukooye buli kisanja yewuyo era twagenza olaba bazaayo empapula era nga ne Nambooze yoyo ab'emukono yabafuukira kakuko besinduululu taaveeyo tutandikirawo full figure gwe balepinga bakola ki balepinga kojjaawo omanyi President wange teyanye okuŋŋamba ebitalina makulu sibiwaaki tetubiwabudde kati oyo avaayo kwogera ngaani olwedde erinnya oliwulidde FOOL avaayo kwogera ngaani nga mulonzi wa Nambooze oba ngaani osanga famire ye eri mukono municipal yekka gwalabye lwaki ayogera ku Moses Ali yatuuse ku Nambooze yatuuse ku ddaala lya Moses Ali titakyasobola nakuva mu motoka n'ebitambaala alya birye lwaki Moses Ali tannamugamba kuwummula lwaki gwe tomulaba nga negundi abulako olumu ajja dereva ajja kuba ali awo bamulume ekifi kwegamba kubanga ono takyabitegeera ddala lwaki tasoose gamba abantu nga Moses Ali lwaki tasoose gamba tazzeemu gamba ono omwami omulala ono gwe nalabye talina nampapula naye nga abakulaga nti alina nesimanyi PhD naye nga wa NRM abadde namukulu mu magye alina gye yeesimbyewo eyo ku tiketi ya NRM okitegeera lwaki ye tebamwogerako kubanga bakadde they are 70 plus you still ovudde eri ebitibwa byonna obadde ne ssente byonna bikisimanyi ye jeno baali ku ddaala ki naye eraze mbwayagala kwesimba ku bubaka bwa Parliament NRM ye teyinayo bantu bato batumanyidde nnyo ku bululu obwakaggwa nze wano mu zooni yange mu Bulwa zone tomanyi kyaliwo bayiwawo military ngoyinza gamba oba kyekiriwo okitegeera ngoyinza gamba waliwo n'omukazi gwe bagamba nti gwe bakubye ebbomu nsimanyi gwe badde bateebereza okuba n'ebbomu nsimanyi biki naye nga bazze lwakulonda kw'abavubuka kubanga protest vote fe twabagamba tulina okukalonda tulina okukanoonya tukalonde tukakuume tukalondoole tukalangirire tubeerewo paka tukabanje byonna so protest vote
gye batidde bonna. Era y'ensonga lwaki olaba nti in almost every place mu Uganda bakoze kyonna ekisoboka nga baagala kulaga abantu nti no NRM still has love, abantu bakyajagala naye tewali we bakyajagala. NRM bakkirize nti they had their love yaliwo naye nekola ki ate bino byonna bye bakola byebisinga oleetya abantu obukyayi n'obunyiivu n'obusungu ku mutima. Kuba kati abavubuka baavaayo ne bakozesa posters zaabwe mu busente obutono bwe balina, they've put in a lot, bazze basobole okwetaba mu kino ekintu ekyo kye baabalaga. Abamu baakubibwa, abamu baakola batya. Ekyali mu Kisenyi singa wakirabako minsa simanye minsaani Kabanda omanye bakifeesi be baayiwayo eyo ngenze wala wakaliga NB omanye ekyaliyo engumi yatokota wali bakifeesi nga bajja okumanya nga bannange NRM bamanyira gavumenti ya Mwami Museveni ekimanyidde ne badda ne mukati ne bakuba ne mu ngalo. Bakifeesi be baaleeta nga bano abaana bakulaga tebalina mask tebalina kiki ng'ajja feesi ogirabira ddala nti ono ye gundi. Oba baana b'abantu baabajjawa bavubuka batini bawanvu babambaza bitishaati bya yero bonna balimu olwo oba Banyarwanda biki okitegeera n'abalala baali baamuno nga bakola ki kuba bantu. Manyi bwe bakuba abantu wali manye musaayo gwayika gwe wali eri wakaliga wano gwenjogerako nange owa poliisi lwali nkuba tuliyeko ankuba mukuba okitegeera nti ate ne electoral commission ekolagana n'abasajja bano so kaakati nze naaliteesezza ne ŋŋamba nti nno balabanga nange balabanga tebasobola ebya free and fair elections protest voting nga tebajja gisobola balangire nti bagenda fuga paka kufa. Tumanye tulekeraawo okuwestinga ssente y'omusolo ezaaliyambye abakyala mu malwaliro ezaaliyambye ebiki okitegeera nti innocent people are dying innocently. Naye paki olaba nina kyembuuza so kati mu nsonga tugamba nti omukulu aveeko naye ne bano beemupinga Nambooze fulufigo osanga alina poyinti ogamba otya munnova mu ntebe nga naye naawe tonnyuka mugenze ku lubimbi ku ssaawa y'emu gw'oyagala munnannyuke gwe ogaanidde ku lubimbi. Kakati njagala kubuulira nti we have advisors kati right now tosobola kugaana muntu yenna kujjayo interest forms. I am interested but the party can sit down and say no, these people we can put them as our advisors. Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bicupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okkuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa Muna kati right now tosobola kugaana muntu yenna kujjayo interest forms. I am interested but the party can sit down and say no, these people we can put them as our advisors politically or like bayinza nomuoba maybe president deputy president somewhere because we have regions and they have deputies and what have you oba n'emiremire opposition zikyali nnyingi nnyo so ekyokuba nti yajjayo gundi tekitegeeza nti nno maybe okitegeera naye ate kati nze kankubuulire ekyokuba nti omuntu abaddeyo ebbanga ddene yes nange nyinza ogamba nti naabaddeyo ebbanga ddene what have you twogera bingi but okusalawo kw'abantu kuli mu ki okusalawo kuli mu bantu maanyi g'abantu people power onfuna bulungi so if mukono people still believe ti Nambooze abakiikiridde bulungi nga they still believe akyasobola okwongerayo eddoboozi lyabwe if the power they have accepted then why not. Kati osanga ne Mwami Museveni abantu bagamba akyalina eddoboozi lyabwe ate we mbanga njogera ebintu byenkola eddoboozi kiri alina bino ebintu ebikolebwa kye mwagala okugamba nti no senga abantu bakyamwagala ng'akyali ddoboozi lyabwe lwaki beetaba mu kubba obululu awulira ne bagamba ne beemupi babba obululu kaakati buno kati just imagine ozo bw'abavubuka badde mu sentime kuba omuvubuka badde agenda funa sentime naye kakiiko ke k'abantu 9 nti ye nga chairperson vice we owa publicity owa sports and culture or, you know positions ezo finance and what have you 9 positions nti basobodde okubba ne bakola obuvuyo bwonna ne bakuba abantu ne bakola batya abaana abamu bali mu malwaliro bapooca naye kaakati bwe ako kaabadde bwe katyo then 2026 agenda beera ati because this already gave us a clear indication
nti kino ekigenda ate okubeerawo kigenda kuba kiki bwe zibanga emmamba zasobola okujja bwemmaaninga kale that zone is ababeera mu Lubaga bawangalira mu Bulwa zone bagimanyi nnyo nti ya NRM okuviira ddala ku chairperson waayo naye bano abantu tubalinze mu protest ffe tetunnassa wansi bikola kitegeeza babakubyeko akalulu kabavubuka babakawuse tebaatukubye bo bazze ne bakolanga buli fujja eryo ne bakuba abantu ne bakola ki naye ng'omuntu ayagala abantu bona ng'obagamba you know what ceasefire kubanga ffe bamanyi nnyo okugamba ffe tulina abayaaye ffe tulina abavubuka ababbi abasala ensawo bakola ki ate nga bavubuka baffe like they are bafubuka tebali mu ebyo bye babalowooleza they used to think they are hooligans but they are not ndooza mulabye bangi nnyo bafu soldiers abo bemulaba ndooza 89% all of them abasinga balina na degrees kasita baateekawo kiri nti balowooza nti abantu tebaasoma so everyone was like kati mwekanga bwekanzi nti ono amaze amateeka ono ali mu graduatinga mu kino ono amaze kino kyegeera where they thought that everyone is kati nange kenyina gamba registered nagenze mu makola mateeka ntwagala zoganya mwami Museveni mu mateeka ffe tetugenda mu nsi teriiwo we are going to deal with the law anti court zize naye ffe nga at least nawo manyi nti article gundi bweti ne bweti egamba bweti right yange nga muntu bweti mukwano mulabanga ebitasoboka naye Mukama agenda kuyita mu basazi b'emisango olunaku lumu bweruti mulabenga ebintu bikyuse olabenga ddala oli asala omusango nga naawe ddala olabira ddala nti omusango ddala agusaze in the way it is supposed to be Mukama ndoza time yetannatuuka but time is going to come where change is going to be there okuviira ddala mu bantu abo bonna kubanga nabo ebigenda mu maaso babiraba naye because waliwo kiri okitegeera naye ekikutta obudde kinaatera kati gwe nga opposition yolaba otya abantu ba leaders abali ku side ezoganya government eri mu buyinza nti bannambooze bassemujjuŋŋanda bampuuga baseggona ono omusajja gwenjagala ennyo ayogera Wanuupu yava mu DP ali awo mutini muwanvu Mozono omusajja omutini omuwanvu ogamba Lutamaguzi abantu kati abo batano bamala lwaki nabo tebasooka ne bagamba we are removing a dictator nabo ne basooka ne stepping down abaana abato ne bakwata mu kintu bo balowooza bakyalina fresh ideas abo size ezimu ne za Mami Museveni bonna bakulu banne ate baludde mu buyinza onewunyisizza that question bw'ongambye nti nno bano bakulu banne ba Museveni Mami Museveni alina emyaka emeka kale bafuzeeko ebisanja ebiwera ebyokufuukako ebisanja ebiwera I think ndikuddayo era mu kibuuzo kiri kyewambuze kya Honorable Nambooze nti wano nkubuulire maanyi g'abantu Lutamaguzi gomanyi byakoze ewaabwe Lutamaguzi tagambwako Lutamaguzi takola ki I know naye nga bwe nkugambye nti amaanyi gali mu bantu bwe babanga abantu bannakaseke bakyabirivinga nti Lutamaguzi can still kwongerayo eddoboozi lyaffe why not ekibiina kiba tekirina kasita bo ku ground kubanga ffe tukugamba nti nno eno 40% bagenda kukola ki ground bagenda kucheckinga ku office naye nga ate ne ground egenda kukola ki egenda salawo kinene nnyo nti ground bweba ngesazeeyo nti Lutamaguzi ye waffe bagenda abantu nga 2 oba ne bagenda ani ali ku Lutamaguzi waffe Lutamaguzi ne bagenda mu centers ez'enjawulo oba mu bifo eby'enjawulo nga babagamba oyo muntu omuti means kwali ku ground era abantu bwe bakyamukola ki bakyamukiririzaamu okitegeera so it is still maanyi g'abantu if they still believe in him why not take him back to parliament abeera alina right ogendayo wiki ekibiina teyinaako nakigamba nti olutanyinimu nalumanya lwaki tewalusalira gezi kubanga kati naffe tuli mu as opposition bali nabo mu kukuza mu kubiitabiita abantu abagenda obbeera nga gwe mugamba mbu dictator. This is what I want to tell you one thing. Nti ekisookera ddala nti bano abantu yes we have the youth who can come out and also say nti we can do this and this but tuba twetaaga abantu betulabirako we need those people and ssemateeka waffe ffe agamba nti omuntu ebisanja biki 2
Oshegera. Nti ssemateeka is even starting 2026 is supposed to start 2026. Nti these people, for example, kati se onga for example that gentleman you're talking about, yes abaddeyo ne hasn't performed. How has his performance been anyway? Kanchibuuze. Anti kati n'omuntu ajja kugamba ne Mwami Museveni performance y'essimbi. First give me so compare answer ya Lutamaguzi. Lutamaguzi abadde ati oba honorable Namboza abadde ati. Siri wanna kaseke. Naye emukono ebinya gye ebiri. Wawe bitali. Wawe bitali obeera wa? Obeera Ndeje right Entebbe Road and what? Because kwa omukulu kwaita naye ani mutamivu. Serukenya David. Musajja mutamivu bulijjo. Kakati omuntu bw'abeera omutamivu Serukenya si yakola enguudo. Anti yateesa. Nti baatuwa omutamivu. So wa watali gundi. MP atuteeseza n'asakira n'asaka. Anti nembuuzaako. Ayina mu parliament ayinaaga bannange Ssaabagabo enguudo zaffe MP asaka. Kampala Central ani abaddeko? Oba ani akyaliko because ekisanja tekinnaggwako. Nsereko si yaliko? Nsereko si yaliko. Temuli binnya. Ati tebaba tebakoze tebateesereza mbuuza ani meya wa Kampala Central? Elias. Kampala Central Uhuru. Temuli binnya. Temuli binnya. Lord Mayor is for the whatever. Temuli binnya. Anti baba failings ngaba abakulembeze. Tubadde muno mugundi. No. Dekambabuulire. There is no kakati NRM right now. Bo bali kugamba nti tukomawo bannange mutuwe bye tutaakola luli tubikole 40 years. And you're still talking about mbu bye tutaakola luli mbu tujje tubikole. What are you going to do? Bweba marriage ng'ogamba nti bye saakola luli nga naakajja mu bufumbo saazaala balongo kati nzize bazaala. Foolish. Oba tolina ky'otugamba. So we need fresh ideas and fresh minds. Bino byogamba nti gundi abaddeko nnyo fresh ideas and fresh minds. Kati omuntu so that is when I'm coming. Emyaka abiri analeta atya fresh ideas. Nze nanga because let me tell you why I'm saying what I'm saying is gyeri okubanga temumpangako time to utilize it. Ebisanja bina. Let me tell you you've not given kakati yenga asaba ekisanja ekirala. Asaba bimeka Mwami Museveni. Bwe tunaaba tugamba nti Mwami Museveni atufuze bubi. Nze sirina kibiina. Bwe tuba tugamba nti Mwami Museveni atufuze bubi. Ne bana aba opposition abagenda mu bisanju ebitaano. Basooke baveeyo. Anti kakati bagenda mu bisanja bitaano. Naye nga tebabadde mu NUP, babadde mu NUP. NUP emazeewo bbanga ki? Anti babaddera mu opposition, tebabawa kaadi. Anti opposition is different because opposition tulinamu ebibiina bingi. Ate kankubye nagundi mukwano gwange Namukasa. Nti ababadde mu opposition njagala kubuulira maama wange. Nti emisana bakugamba bali mu opposition ekiro ne bambala gomasi waliwo ne bebalabako nga bali mu gomasi ekiro bagenda kulaba Mwami Museveni n'omusisinkana. N'abalala bajja mu opposition bakugamba nti opposition nga bajja mu kukola ssente. Be bantu betulaba nti era mugenda kulaba bangi nnyo mubalinde. Mulinde cards zigenda kugaba wali abatagenda zifuna naye nga ebizibu bye babyereetera. Badde bakukutanga ne bagenda ku Serena wali eri saa 8:09 bagenda ku meeting mutabani wa Mwami Museveni. Bagenda meeting aba NRM, bagenda meeting abandi bagenda Garuga, bagenda Gulu, bagenda wa bonna ebitebe ba satellite ziba bulite bonna twabukola ki? Bonna twabamanya. Ekigera. So this time round njagala babuli asibuli yajja mu opposition to opposition. Kati kino ekitegeeza pacho nga tumalirize n'ensonga. Ekitegeeza ba MP tubaleke batwale ebisanja bye baagala naye Mwami Museveni tumugjeyo. Not nti ba MP tubaleke. We have to start from kubanga omutwe like ekyennyanja kivunda wako ku party. Mbadde bantu tukola sho tuli babiri. Kola nze mbuuza gwe. No, where need be nange nkubuuzaako. Kivunda wa? The head. So we have to start with the head. Era Mwami Museveni nze njogera ntunula mu kamera nga mugamba tetugenda kupowa ekya protest vote. Mwatandiseewo obuzannyo obutandise n'ebyo byonna tubimanyi. Obuzannyo bwatandika nnaku za Namugongo kaakati ate nejjo twabuuliddeko simanyi Kaleerwe simanyiwa kaakati newa. So for us protest vote bannayuganda tetugenda zibaako. Era nga ffe tugamba tukanoonya tugenda kanoonya tukakuume tukalinde tukalondoole tukalangirire you know everything. Bannange bwe tunga tuvudde ekyo bo mu nga zisusse waliwo eyasooka neekuba abaali bagenda ng'eyagala kuba balamazi
ne babategererawo mangu poliisi yaffe eyina enkesi ne babakwata abo tuba tuli awo. Endala ey'okubiri yabadde wali Kasangati omukazi ne bamuttirawo nga bamulabye ddala agenda kutta abantu beekalwero abamalewo. Olaba poliisi yaffe bwali vigilant. Njogera ku bomu ezo. Namukasa, you amused me. The way you ask me sometimes some questions, like, over you live in which kind of Uganda, over which part of Uganda, over you don't live in, ojja n'okola motion of... Mbeeramu. Nze nkubuulira bomu. I won't comment so much on the issue of these bombs. Wanga. Ekisookera ddala bw'ogenda n'otunuulira bulungi, like for example njagala kuwa gundi ya kintu ekyali e Munyonyi. Namukasa mukozesengako mawulire gano ge musomye. Nti amawulire gano ge musomye n'ebirala bye mukozeeko kubanga mukola ki? Mukozesaako forensic things like that okubanga musika ekifaananyi n'okiddamu emirundi n'emirundi. Nze nno bwe mba ngenda okulaba ekintu kitunuulira emirundi n'emirundi n'emirundi. Ani oyo? Okay. Mirundi n'emirundi n'okiddamu n'okola ki? Video ye Munyonyi wagiraba bulungi? Nabiraba ku NBS. Kati nkusaba ogenda oddemu ogyetegereze then opite tuddemu twogere ku nze nkuwadde homework. Nze nabiraba nti njagala tubyogereko nabiraba ku NBS. Ogyetegereze bulungi okomeyo twogere ku nsonga ezo. Yali okay byonna byekunyonyodde nabiraba mu mawulire. Kati gwe tubuulire tunyonyola. Sigenda kikunyonya njagala okiddemu okirabe emirundi n'emirundi. Nagalaba agaabukedde n'endaba n'age NBS. So nja kwogera ku nsonga za bomu ezo. Ng'omaze ogenda n'ogetegereza bulungi kubanga nze okwo kwe nasinziira era sirinze ekisinga ekyasinga okunsanyusa nti bannayuganda ate bwe baali babalowooleza bali waggulu nnyo era nasanyuka nnyo okusinziira ku buli munnayuganda kye yayogera ng'alabye gundi. So n'olwekyo Namukasa nsonga z'abajjenero zirekere nga bajjenero. So that is politics, leave it for us the politicians who want to know. No, abasinga bakitegeera. Abasinga bakitegeera. Era tetwagala gamba nti abantu baffe tebakola ki. Nti naye question yange eri emu yokka. Mwami Afande Kulaije weebale nnyo Felix. With due respect. Mwebale nnyo okukola. Njagala kubeebaza. Mukolera amagye gaffe ag'eggwanga era ssente yaffe ey'omusolo yeebasasula. Naye nalabye uncoordinated bintu ebiri uncoordinated bwodda ku poliisi. In fact njagalanga nnyo story engezi bwe zibeerawo. Owulize omwogezi wa poliisi agamba ki? Sekamwa wa gundi agamba ki? Webeerawo nga biri mu kkomera, owa kkomera agamba ki? Owa gundi agamba ki? Owa simanyi gundi agamba ki? You know, security organs nga bonna baleeta stories nga zikubagana. I think the information would have been one. Kitegeera? Ekyo kimu. Ekyokubiri. Mukama wange oyo oba mukama waffe oyo oba anti kati mukama waffe kubanga ye mukulu mu magye ayogerera amagye n'agamba bamaze ennaku oba ssatu nga balondoola omukyalo oyo. For example njagala kwogeraku ekyo kyabaddewo gyo nti baba mulondoola. Tulina kooti si bwe guli. Mba ndowooza nti nno omuntu yenna omumenyi w'amateeka akwatibwa ate n'abeera nga first of all abeera proven guilty. Wamala okukwatibwa atwalibwe gye batereka abantu abo. Then alabikireko mu maaso g'abalamuzi si bwe guli. Nimba oba bwe kirina okubeera. Lwaki omukyala gwe basuubiriza okuba nti yabadde n'ebbomu kale ye bamukubiddewo amasasi n'afa? Yo bbomu yalazeewa. Ye n'abantu abadde bagamba nti bwe babadde banoonyeza bbomu babadde ku byabwe mu katale kaleero ndoza eyo footage oba gifunako. Lwaki abantu ng'abo tebakwatibwa? Ne tusooka tumanya ne tutegeera after interrogation wavuddewa. Ye wabadde bbomu oleese yaki? Baani abali behind this? Ulira baani ababadde behind this? Because tulina obbamanya. Nga bw'olaba nti obulumbaganyi butera okubaawo oli aba Boko Haram oba baani bavaayo ne bagamba ffe tukikoze okitegeera. So mba njagala kumanya ani yakusindise?
And you know, like wavuddewa and what have you. Nalabyeko kwebitambula nga bagamba she's a Kenyan national. Omukyala alina n'abaana babiri, she's a single mother and what have you, bamukozeeko dda gundi. Naye kaakati ebyo biba byasobodde okuvaayo. Ate ne bagamba bamulondoledde ennaku 3 lwaki tebamukwata. Afuna bulungi maama wange. Kyalondoola. Otegeera. Ate mukwatibwa mba ndowooza kaakati bagundi bakakulu bagundi bonna bali bakulya ADF biki bonna baali bakola ebintu ebitakola ki tubalaba bali mugundi. Mu makomera si bwe guli. Tiyali badde omukyalo oyo yakwatiddwa nti babagambye okumya ne bagaana. Ye n'ekirala kyembuuzaako wa boda yabadde aweesa omukyalo ono yaddukiddewa. Yadduse poliisi bwe yagambye. Nabiraba mawulire. Webale kweddamu ansaka n'olwekyo ensonga ya bomu ngimaliza oyina ekirala oba nve wano ngende. Yadduse. Ate neddamu nti. Yenjogera biri on record poliisi bwe yagambye omusajja yabadde ekigundi ya Lwedi yabyogedde. Lwaki abadde adduka? Lwaki yadduse? Iyi mama bayinza okutta omu naawe n'osigalawo naawe obeera mu kutya n'odduka. Naye bannange tulina security ya Uganda eri tight. Eri tight. Ogirabye? Tosemeko ekimu pakyo. Lwaki kaleero? Wabadde oyagala maama yemu abantu n'afa lwaki ono yafudde obadde oyagala ani afe? Wabadde oyagala kitundu ki? Yavudde munyonyo tuli kaleero kati oba tuddako kavule simanyi. Abula bannange aba opposition buli wamu mweteekamu. No. Mbulwaki kalwero kati obadde oyagala bagende ku State House? Ye lwaki bano abantu nga bano ababbo mu bo balabibwa mangu ate mu kaseera kano. Lwaki kati? Wabadde oyagala dde. Lwaki bano bo intelligence yaabwe lwaki ekola nnyo ku ssaawa zino mu kulaba abantu abatega bomu dani luli eri nga tufiiriddwa abantu bangi nnyo mu ggwanga lino nga bo tebanna intelligence eyo tennakozesa intelligence yaayo kwata abantu abo. Ejja bakwata omukuumu. Mwebale nnyo tulaba nsiibule shewedde. Tukyali ku bomu. Sirina kye njogerawo. Twebaza munnange poliisi ya Uganda mwebale munnange omulimu. Mwebale kukwata abantu abo. Bakola bambi. Bamulondodde. Yali tannatuusa abantu buvune. Bamukwata. Ate bamukuta oba bamuse. Ne bamutta. We give credit where? Say you give, not we, not me and you. As Ugandans. But you can't speak for Ugandans. You can't speak for Ugandans. Say you as Namukasa, you're giving them credit. Which is very... No, we don't want them to die. Bituluma, neyate, chibi nyonga, we see innocent Ugandans dying, or innocent people dying in certain things that they don't know about. Kyogamba bamutidde bwemage. Omuntu yabadde ne bomu nga bagiteesewa yo bomu eri mbiveera bagitadde balayika mbiveera ne bagitwala era balina obanga bagitudde kuba baleese n'abazikiza omuliro olaba wetuli Uganda balina security n'abazikiza omuliro bagiddewo yenna akuma omuliro nga bamuyiira amazzi okiraba. So you're giving credit, right? Nga bannayuganda we give credit bakubireko mu ngalo beebale. Obuzibu bwa opposition tebukkiriza akati n'okakkiriza n'ogamba waneeno wadde bino bibi naye bino birungi. Omanyi Bayibuli egamba nti balina amatu naye tebawulira, balina amaaso naye tebalaba. So that day your eyes will open, you people, you'll keep remembering byonna ebigambo byetuze twogera nga bannankyukakyuka bye twogedde gye muli bannankyukakyuka nti mwe temusobola na kwebuuza why certain things happening. Tubuzaayo emyezi emeka tulonde. Otandise mulese ka propaganda. Tubuzaayo emyezi emeka tulonde. Namugongo abaddewo emyaka gyonna. Watandise story yo ku bye Namugongo nti bomu yaliwo wali eri gye bagiremu nnyo. So abaddewo ebbanga lyonna why 2026 25? Why 2025? Otegeera? So nze kunze nze ndowooza njagamba nti that is all I could tell you for that, but let's do our things. Kitandikira ku ffe bannayuganda.
tuleme kutandika kuzannyawo obuzannyo bumu kubanga tuteeka obulamu bwa Uganda bulamu bwa bannayuganda n'emitima okwewanika okutya kati oyinza kusanga nga leero waliwo atazzeeyo okukolera kaleero nga yatidde oba ne kusaawa eyo nga yatidde n'agalawo bizinesi n'agenda tuleme kukola nga bwe banoonyereza ndwatavi bambi banoonyereza ate nga bebanoonyereza byebyo nga byebyo ate nze ndowooza nabadde nkyakubuuza ebibuuzo byange ti omuntu yenna bw'akola ensobi until proven guilty balina okwapiaringa mu kooti alina okutwalibwa mu kkomera abeereyo apiaringe mu kooti then bamusalire bw'abanga ki bagundi bajjamiru tubalabiika so why not take this one ne basalawo nti nga tumaliriza Pacu Frank Gashumba afaki ne Namyalo oli yagambye Namyalo yagambye mu Frank Gashumba yeyerusa yamuwanga ssente Frank Gashumba agamba Namyalo teyasoma simana Namyalo musiru tutandikira awo bigambo byabali si byange nga namukasa bafaki ate nga bonna omukulu y'omu bosi waabwe sookera ddala I don't belong to NRM and I'll never belong there and so I don't even want to comment about those two people kubanga bonna ndabira ddala nga kabadi not kabadi but entegeera yaabwe wenda nkyogere mu Lusoga memalo ntegeere bulungi tiida kyogera mu Lusoga kikobe mu Lusoga emanawo nfunda aye nga boona bali awo emanawo nfunda ey'abaana bonna ababiri anti kyogero batefeka tiida kyogera ye omusoga yeena akitegeera ali eyo wati enda ino okwogera n'omuntu ng'emana yenfundafunda nenda ino ndogere n'omuntu nga mbona nti yeena okutegeera kwe kuli oti kwange so buti bwondeetera omukazi oyo azira n'akawoowo koona mu kamwa ng'ayogera eri abantu like teyeewa kitiibwa kiri nti ng'omukyala kati nze for example gundi atandika olutalo nti nange mmuddemu Fulgensia waliyo besiddamu naye nga kale oyinza okujjayo n'okangamu n'olekaawo anti Namyalo alina buzibu ki simanya nti nze nkugambye entalo za NRM sagala ziyingira so n'olwekyo sijja kukola kikubanga bonna ndabira ddala nga balabika munnanga amagezi bagenkanya so ogambye nti yerusa akola ate Caroline agenda n'abajjako amagezi buuzaako bubuuza naye bali kusigala ku kkalayo ggwe mama wange yansimiramu eno kala era olina ogimaintaining naye twala nti nnungi ti newoba tolinaamu ssente oba weziri wawe teziriiwo osigala oli ki okitegeera nti tusigala tuliko Gashumba teyeyerusa bigambo teyeyerusa kati wabanga yeeyerusa nekikola kitya bene bikwatirako wame I love minding my own business so for those people I won't comment anything I think besobola betwale because nze munnange ndi mukyala ate omukyala omubuulirire nti I don't come nenjogera ebigambo omukyala oyo byayogera oluusi byayisa mu kamwa mabegakaawo ojjukira bye yagamba sinaye bankwata nalina embuzi nalina biki omanyi omukazi bwoba oyogera nnyo ng'omumwa gugira ng'ekyalaani omuntu okwogera omuntu yatwala embuzi yo it's not bad tugambe naawe yatwala eyi mutugambe si kibi omuntu okwogera omuntu eyamuggyako anti nange nenkugamba naawe tubuulire yakuggyako kijogera waki ogambe si kibi si kibi bw'olinkwata obulungi ndi mukwogera so no Rachel I won't comment so much about those people because sagala nnyo ntalo fe bitalina mu makulu kati fe tuli ku nsonga za ggwanga okirabye fe tuli ku nsonga za ggwanga twagala bitwala ggwanga lyaffe mu maaso tuli kwetegekera 2026 agenda beera atya ye abantu bange ndi bantu bange ndakiikirira abantu bange Lubaga parish nkoze ntya okubera mu bantu bange nina kino nina kiri ono aleeta kino ekizibu kati ku ssaawa zino nina omutuuze wange yafudde mu one of my zones nina zones 16 era ngenda kuva wano ŋŋendeyo kitegeera ti nina okubeera mu bantu bange ekyo kye bayita okubeera mu ki mu bantu tibajja okutuuka okukola kibaga munnange oyo muntu waffe ate during that time those hard times that's when you know omuntu akola ki
akwagala omuntu akubeererawo. Yes, so I don't want to waste my time on Gashumba Namyalo and yet nina bingi nnyo ebyokukolera ekibiina kyange, nina bingi nnyo ebyokukolera abatuuze bange bengenda okukiikirira. So Patch obugambo bw'obusembayo eri abatulaba n'Abannayuganda n'abalonzi bo. Abalonzi bange mbaagala nnyo nnyini eddala, njagala obubaka obusookera ddala mbuweereza eri bakama bange ku National Unity Platform, naddala batula kakiiko kaffe ak'ebyokulonda. Njagala okusooka obbeebaza nti bannange tebibadde byangu, bibadde mu dduka, kibooko zibaddewo, amasasi gabaddewo, baatulumba ku kitebe awo ndoza mwabiraba byonna mu mawulire ng'abantu batwalayo forms and what have you. So kwegamba omulimu gwe bakola si mwangu era n'akaseera ke balimu kakusoomooza nnyo, kaseera kazibu nnyo. Nti wayinza kubeerawo oli ajja even moment eno ng'abantu babadde nga boogera tomanyi baagala nnyo ssente and what have you, kale bali mu moment eri enzibu ennyo naye nsaba Mukama Katonda bannyambireko basobole okukola okusalawo okutuufu ate ne kaadi baziwe abantu abatuufu ku guno omulonde. Si buli agamba nti yes ajja kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Tubalabyeko babalozezzaako si buli yajjira ku National Unity Platform nti yagendera ku mateeka n'akkaanya n'ekibiina kye bikkiriziganyako. So this time around batutunuulire nnyo n'eriiso George, the ones who have tried babikoze naye ate baleme kuttira ku liiso oyo omuntu akoze ebintu ebikontana n'ebyekibiina. Bamugambe set aside and please let other people take on. Kubanga omupiira tutera okubeeramu ne ba substitutes. Ate omuntu ajja to substitute you tajja mu mutima mubi. Bw'oba oyagala ekibiina oba okyagala era ng'olina naawe okusigala nga you are a law abiding citizen mu kibiina ekyo. Kyensobola okwogera nti abantu baffe bano mbasabira Mukama Katonda abayambe batukolere okusalawo okutuufu eri abantu abatuufu. Then eri bannange abeeru bagamba saba nti bannange mungezeseeko try Pachoto, londa Pacho, linda Makungula. My people, ebirungi ebintu bye mwagala mmanyi gye biri. Naye mubadde temunnafuna muntu asobola bibaloobingira bibaleetera we muli. So nze y'ensonga lwaki nzize okubanga nnyongerayo eddoboozi lyo lisobole okutuuka eri omuntu oba abantu abalina okukola ku nsonga zammwe. Lwaki gwe tofuna ku bintu bigabiddwa ng'ate bya gavumenti ng'ate naawe oli munnayuganda owaayo omusolo. Abakyala tugenda mu malwaliro ne tuzaala naye oyo omwana atandika okuva olubuto we lugwamu wa omusolo paka ku ssaawa kukola ki okitegeera nti ebintu gye biri bye nnina okuloobinga mbireetera abantu bange mmanyiyo naye oba oliawo muteekayo bakyamu. So essaawa yeeno muteekeyo munneesige munteekeyo kuba mmanyi gye biri era ngenda bisika mbireete gye muli musobole okuba nga mukola ki. Nze Pacho sinoonya kwevuga, nze Pacho sinoonya nti oba fiizi w'abaana bange nti oba kulabika bulungi. Nzize nnina muka katonotono ate gye mbadde era mu mawulire nga nkola ki. So nzize nga siri muyala nti abasinga bajja ne bagamba mutuwe tugende tuliyeko batukole kinze nzize kuweereza era bwe bundeese. Yeah. Okay. Tutambula ne bannaffe aba Mona Herbal Mouthwash gwali mutulaba essaawa zino mukwano agenda ku pharmacy ekuli okumpi amanyogo ganyenyera bonywe ekinyogo gakuluma ovaamu omusaayi mukamwa amanyogo gaguba oida breath embi agenda ku pharmacy ekuli okumpi obagambe njagala ka Mona Herbal Mouthwash lekera osenjesa ebidagalalagala ebigenda okuleetera obuzibu akoko kako lino kozesa ate nawe atali mu Uganda ng'oli mawanga agebulaya agenda mu batunda ebintu ebiva e Uganda obagambe njagala Mona Herbal Mouthwash osobole ba ng'otambula n'omulembe musibe bulungi mweraba.